Ikire ku nzikiriza y'abarasta eyitibwa Rastafarian religion. Enzikiriza eno abagikiririza bagamba enzikiriza y'ekiddugavu nga bano bakkiriza mu ngeri abaddugavu gye bawangalamu ng'abazungu ssaako n'abawalabu tebannaba kujja kuno. Oburasta nzikiriza yatandikireyo mu ggwanga erya Ethiopia ku mulembe gwa Emperor Haile Selassie wabula bwasituka nnyo mu ggwanga lya Jamaica mu mwaka gwa 1903. Enzikiriza eno yatambulira nnyo mu nnyimba ssaako n'abayimbi okuli Bob Marley, Lucky Dube n'abalala wabula olw'okuba bano baali bayimba ennyimba ezikontana n'enfuga y'abazungu. Abazungu baakiteeka mu mitwe gy'abaddugavu nti buli murasta muzzi wa misango, abasinga obungi buli we balaba omurasta balooleza mu kumenya mateeka. Abarasta bayisa okuyimba kwe baakulembezanga ne kujja nga kulwanirira embeera y'obuddugavu. Kati abakyerupe bo ne balowooza nti abo be bakulembera abazzi baaki b'emisango era ffe batwalanga abakozi b'ebikolobero. Naye ffe nga ffe abarasta abaliwo essaawa tuzze okubeera okujjawo ekyo buli omu kyabadde atulowooleza. Abakkiririza mu burasta bawakanyiza ddala buli nzikiriza yaleetebwa b'amagulu meeru era bagamba bano be baawabya abaddugavu nga babalimbalimba n'enzikiriza ezitaliiyo so nga baali beenoonyeza byabwe. Oba emiguwa gino egiri ku mutwe tuli mu mbeera ey'obuddugavu buli obwasookera ddala nga tunafuna magirita, biso, majambiya kutandika kusalako nviiri naye nga ffe buli ekizze ng'omutonzi bwe yakikuwa bwe kibeera ku mutwe. Kyenzikiriza ne bannaffe abo bakyeruppe era bwe bafaanana ewaabwe naye eno ne batuleetera ekirala ekitali kyaffe. Oburasta bugazi era bulimu ebiwayi eby'enjawulo okugeza ng'aba Bobo Shanti, Nayabingi, 12 Tribes omuli n'abakkiririza mu Yesu wabula nga bo bagamba yakomawo dda abatalya nnyama ssaako n'abalala. Bobo Shanti be basiba tabani nga bw'olaba Rason bw'ayambadde. Babelivinga nnyo mu cleanliness. Sabato, they don't work on Saturdays, they wear white on Saturdays. Banyabingi bibana bakkiriza mu buwangwa mu nzikiriza oba oli Muganda kubi obuwangwa bwo oli mu Kiga oba mu Nyala okukkiriza mu humuza. 12 tribe be bakkiriza mu Bible, they read the Bible era bakkiriza mu gubandise nga Jesus ye Selassie. Enjaga ke kamu ku bubonero obw'enzikiriza eno kyokka newankubadde abasinga bagirabanga embi naye abarasta bagamba kino kyekyali ekimu ku kiruubirirwa ky'abazungu kyokka nga kye kirime ekisinga okuba ekyebbeeyi era eky'ettunzi ekivaamu eddagala ssaako n'ebintu ebirala bingi. Mu Uganda bakiyita enjaga naye ng'ate e Bulaya tebakiyita njaga nga mu Jamaica bakiyita ganja. Kati wano bakiyinterpretinga bubi nti enjaga yejjako omuntu n'agweddalu n'akolaki bagiyita enjagaza. Bano balina endowooza ez'awukana bwe butuuka ku Katonda era bagamba ng'oggyeko okukkiriza nti waliyo eyabatonda naye ku nsi tewali amanyi Katonda gye yava nga bawakanyiza ddala buli ekyogerwa nga kinnyonnyola ku Katonda. Yinza okugamba nti nze Katonda nze kennyini muli mu mutima gwange era ne mu kukkiriza okwange olw'ensonga nsobola okwegatta n'omukyala ne tutonda ne wabeerawo ekiramu ate nsobola okuggyawo obulamu ate nga tukkiriza nti ne Katonda bwakola ki atonda ate n'aggyawo. Tumuyita Tonda lisoddene namuganzi bwe mba nsaba manyi Katonda ali munze munda. I talk to myself. If I pray bwe nsaba mba njogera I'm talking to myself. Wabula bano bagamba okusaba tteeka mu burasta kuba y'engeri yokka ey'okukwataganamu n'amaanyi ga Katonda newankubadde tebakkiririza nti Katonda gy'ali era bo bagamba waliwo amaanyi ag'enjawulo ge bakwatagana nago. Eddiini eno bagiyita nejjawo connection eyo. So if you pray you are trying to connect back ogezaako kuweconnecta ku maanyi go gali to the power station kitegeera ofuna amaanyi. So if you keep on praying oyinza oddibwamu. So we have to pray. Era nkubiza bonna abantu gye bali bonna abalasi they have to pray. We tubabuuzizza ku ky'okusiiba nga bwe guli mu nzikiriza ez'enjawulo abarasta bo bagamba eby'okusiiba enzikiriza zonna zibyesibako bwesibi kuba Katonda yatonda ebyokulya nga birina okuliibwa ng'okusiiba kya bulamu naye si kya ddiini kuba kitaasa oyo abeera asiibye naye tekirina we kikwataganira n'ebyawandiikibwa. Eddiini zino zonna zaali zimanyigana
amagezi gaaliwo dda bino ebyokusiba si bya ddiinsi bo babyewabwewe nati okusiba kulungi for your health. Bagamba nti koloni eno bw'ebanga nkyafu n'obwongo obwaki bukyafu banga yo tuni obwongo engeri bwakulamu ne koloni eno bwefaanana. Bwe bituuka ku by'okufa okugenda mu ggulu oba mu ggyeeyeena, bano bagamba tebakkiririza mu nteekateeka zino era bagamba ebyokutonda byaggwa dda era ne wateekebwawo enkola eddaabulula ensi eno nga bo bamativu nti buli nkomerero ya buli kimu kufa bufi. Lwaki tugamba mbu twalina kuba kuno nga tulina gye twava era tuba tuzzeeyo kalwaki fuwana eddiini twagamba ate kibi okuddayo ate gye twava ate gwe bagenda kwokya mayali kibi kibe sibimanyi nze ate I believe nti ne mu ggyeeyeena nali baddeko mu ggyeeyeena era ndi wano. That's why if I have ever been in ggyeeyeena and I'm here so I don't fear hell. Ddala bingi ebikwata ku nzikiriza eno wabula olwaleero katukome wano tosuba olunaku lw'enkya nga tweyongerayo ku bikwata ku nzikiriza eno omuli n'okuba nti bo Christmas bagikuza mu January ssaako n'ebintu ebirala. Era kyovula mbagamba ja Rastafari Haile Selassie I manyi kye kitegeeza. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.